eyo simwe mwakiyitanga mu mweka ate ekyali ng'ewange ekyali kika nga tekyali ampita ku mukolo tekyali ayinza kunsembeza naye Mukama nampa ekisa nenemera ku kituuti kino kubanga kituuti bakintuma tebantuma birala nembeerako nga buli lunaku ffe mawulire sitaani ng'asazeeko n'obugera bulipyaga bajja mukuba paka kuwulira bubinze Bujjingo erinnya lya Mukama lyebazibwe 2 n'atuuka nga tuli mu muliro abaali baagala ekkanisa emu yebegalwawo zonna neziggalwawo kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubira waggulu mu linnya erya Yesu abaali baagala wano wabeere wakalu nekijja nekikaza zonna ekyenjawulo ekyaliwo kyekino ffe twasigala tuyimiridde teweerabiranga nti okuyita mu Solot Media saavisi zaakolebwa 2020 paka lyaggwako lunch hour ng'ebeera mu budde bwayo Sunday service etandika ssaawa 4 bameka bagibeerangako ewaka amiina kubira Mukama engalo ez'amaanyi negwa ssaawa meka ssaawa 10 abantu balowooza nti nze ndwisawo service kubanga mba ndaba ku bantu ndi excited nabeerako ku Kanani kuno 2021 nga mwereere tubeerawo ne tenti zaffe 2021 nga tebakkiriza bantu kujja service nga ngitandika ku 4 negwa ku 10 olusi negwa 11 olusi negwa 11 kitundu ffe tuli baweereza ba Mukama tuli baweereza ba Kristo awo bonna abaali bankyawa nga basigaza okulira service ya mulundi ogwo ate nga wendi ate sivaawo Mukama yampa ndi mafuta gange 2020 ne mumalako oyo nga wa mu studio 2021 ku kituuti wano banjiro bategeera nti ono muweereza banjiro bategeera era Solot TV bwebeera nambemu mu ggwanga nga bweri kati teweewuunya we are tested and approved in the name of Jesus. Tested and approved. Twatambula nammwe mujje tulire wamu nga 3 November. Kananirandi ajja kubooga. Tweteese. Twetegese. It's gonna be special. Entebe arrangement, tent sibichi, abafumbi tubateeke. Mwagala service oba babaleetere mu kifo. Kye mwagala mwe ba boss gundi singa mwanvaamu nandibadde sirina buweereza kubanga obuweereza bantu toli muweereza nga toyina bantu